Hello. Yes, hello. Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm okay. How are you? I'm good. Am I talking to Pius? No, he's not the one. He's not the one. This is a brother. Uh, yeah, it's the brother. Yeah. Sorry about what happened to Pius. You're talking to Joel. Joel. Yeah. I'm a journalist from Vic Exclusive. I've got this number that it is Pius's number, and he's the one in the video that is trending now. Yeah, he's the one. Okay, this is his number, but currently he's sleeping. He's down on bed. He's down on bed. Yeah, because I hope you heard what happened to him. No, I just want you to tell us what really happened. Okay. Just hold a minute, sir. Uh-huh. Just some few minutes. There is someone who can explain it better because he was there. He was with him since. So for me, I just came today to take care of him. I found him because I didn't know how the condition was, but currently there I see. Yeah, it's not that bad. It's not that bad. It's not that bad. Yeah, but you cannot talk. Maybe you wait until you will begin to talk with phone. That's when you can talk with him. Okay. Now he can't speak. Can speak, but just a little. Okay. Not much. Cannot explain what has happened from point to point. I'm told he is right now he's in the ICU. No, they have removed him from ICU. Okay. Embeera ekyasinze okwesisiwaza abantu kwe kulaba muntu munno ng'obulamu bwe bumuggwamu. Waliwo akatambi akasaasanye ku mikutu gye mugata abantu olunaku olwaleero era buli yakalabyeko nga w'otabeera na mutima mugumu tosobola kalaba n'okamalayo olw'ensonga nti omuvubuka oyo gw'olengera ku muti gw'amasannyalaze yalinnyeeyo misanattuku nga buli omu alaba n'abarekodinga babadde barekodinga ng'amasannyalaze gamukuba. Era abasinga mwalabye akatambi ako ne mulabya ddala ng'omwana ono amaanyi gamuwedde era abamu ne mugamba nti ono oba oli awo akutuse. Naye ndi wano okuwa ebikwata ku mulenzi ono nambeera kijalimu akadde kano kituufu yafudde oba omulenzi ono teyafudde. Ye kiki ekyamutuusiza okubeera nga alinnya ku muti gw'amasannyalaze nabyeko bangi nga mwebuuza yalinnye ku muti gw'amasannyalaze guno ng'agenze kolayo ki naye nga bwe weetegereza obulungi akatambi kano kakulaga nti ono yabadde alinnyeyo kukola era ng'amaze n'okubeera nga yeesiba. Si be bano abalinnya ku miti gy'amasannyalaze nga baagala gabakube basobole okubeera nga bava mu bulamu bw'ensi ono yabadde agenze kubeera ng'anoonyeza ekigulira amagala eddiba. Omukutu oli ku Vic Exclusive agange nze wansaleko ejjo nkwebaza okubeera nga ku mukutu guno kwoli video gimpereka like wogiwaka like oba ogiwadde omuliro okutambula etukeneko yena gwe tanaba kubanga ate etukako. Gwe tanaba kubeera ng'osubscribe nga bansubscribe akadako nyambo kanzire mu kigambo pasoizo kantelem all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications emboozi zaffe zonna ze twataddeyo ate mukadde oba otegeera ensonga eyo. Gwe wena alina ebizibu ku lususu lwo onoonya ngoye za mukolo oyina abantu bangi naye ebyokubambaza bibuze oyagala babeere nga bafaanagana nkuzigira banno aba Maria Kiria Skin osobola obakubirako ku namba yaabwe y'essimu weeryawo ku screen n'osobola okubeera nga bakutuusaako empeereza enduŋŋamu. Gwe alina omwana oyagala abeere ng'agenda asomesebwa abasomesa abakugu abatendekeddwa era abakugu mu kye bakola nkuzigira banno aba Brain Train Infant and Primary School basangirwawo mu Kinaawa ku Kidda enakawuka bakubirewo ku namba yaabwe y'essimu nabo kweryawo ku screen osobole okubeera nga okwatagana nabo omwana asobole okubeera nga ate oba oliawo asoma. Omukutu Vic Exclusive twewaayo okubeera nga tukutusaako amawulire ago ge tumaze okubeera nga tukakasa naago agatanaba kubeera nga tukakasa era tukugamba nti mbu akatambi kano nakalabye okuva ku makya nenoonya butya wenkola emboozi naye nga simanyi biki bikwata ku mulenzi ono yabadde mu katambi kano. Kakati njagala okukakasa nti nga bw'eri Vic Exclusive ogwaffe gwa kunoonya ne tukuleetera amazima amatuufu agaliwo mu mbeera. Akatambi akolengera ku screen yo ka mwana mulenzi eyakedde ku makya ng'abalala bonna asobole okubeera nga agenda ayiye ekyokulya
mu mulimo gwe gwakola. Okusinzira ku info gwe nakafuna omwana ategerekeseeko erya ye Pius Okwaluwothi ngono abadde akola mu internet company oba companies ezi distributing internet. Abadde akola mu company ya Savannah Internet abamu mugimanyi era okusinzira ku mukwano gwe ampadde connection okusobola okutuuka okwogerako n'aba family akola mu company endala ya internet ya Simba. Angambye nti omwana ono gye yali akola bw'atyo n'avaayo n'ayingira company eya Savannah gy'abadde akolera. Mumanyi internet ezo nga ezimu baziyisa ku waya z'amasannyalaze oba abamu basimba emiti egyo kumpi n'emiti gy'amasannyalaze ne basobola okubeera nga bayisaako waya eza internet ne zituuka ku client. Wabula Pius kigambibwa nti yabadde mu bitundu byawo ewandegeya ng'agenza okuinstalingayo internet emu gy'abadde agenza okuterayo client bwe gati amasannyalaze aga free phase ne gamukuba. Okusinziira ku mukwano gwe bali bakola mu Simba agamba nti free phase ge masannyalaze agasobola okubeera nga gayita mu mwana mulenzi ono awo we mwamulabidde we yabadde ku kitebe kya umeme mu kifo. Agambye nti kitebeezebwa okubeera nga abadde mu bifo by'ewandegeya amasannyalaze gye gamukubidde. Ono omulenzi nyalo kakasa nti akadde kano akyali mulamu. Waliwo embeera Katonda gy'akuyisaamu nga mu butuufu toli kyerabira tekiri kuva ku bwongo bwo. Kakati ye mwana mulenzi ono Pius amasannyalaze gamukubye nga bwe mulaba mu katambi. Buli omu n'alowooza nti oba oliawo aweddemu obulamu, naye mwana teyasobodde kubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Yaddusiddwa mu ddwaliro e Mengo gye yateereddwa mu ICU. Okusinziira ku mbeera gye tufuna kigamba nti mwana mulenzi ono ne ku mutwe enviiri zo zasobodde okubeera nga ziggwako, naye okusinziira ku brother we gwe njogeddeko naye gwe ngenda okubeera nga nkuwa mu maaso awo antegeezezza nti akadde kano Pius yavuddeyo mu ICU era balina essuubi nti agenda kubeera nga atereera. Mbadde nkyetaaga okubeera nga nfuna info oba ebikwata ku mwana mulenzi ono ku kiki ekituufu ekyabaddewo, wabula muganda wange amba nti yavudde mu kyalo n'ajja ku ddwaliro lino ery'Emmengo. Bamukubidde bukubizi simu ate wasangidde muganda we nga tasobola kubeera nga oba oliawo anyumya bulungi kiki kyatuuseewo. N'omuntu gw'abadde ayagala okumpa eyabaddewo nga buli kimu kitakinga place mukadde kemukubiriddemu angambye nti alina gy'abadde alazeeko, naye nkakasa nti tugenda kubeera nga twongera okunoonyereza ku mboozi eno tukugire ne info omutuufu ku mwana mulenzi ono eyasimatusa okufa oba eyasimbye ekitooke mu ntaana. Pius tusaba Omukama Katonda asobole okubeera nga akuwonya bulungi osobole okubeera nga ova mu mbeera eno. Muyinza okwebuuza, bangi beebuuzizza Yesu wabeera nga wa umeme, abawumeme okulinnya ku muti basooka kujjako masannyalaze. Ono omulenzi ye yabadde alinnye lwa intaneti, kati amasannyalaze ne gamukwatirayo. Simanyi oba kituufu naye okusinziira ku munangamba nti amasannyalaze ga free phase mbu gamusise busisi, okitegeera, mbu gamusise busisi ne gasobola okubeera nga oba oliawo gamutuusa mu mbeera eyo. Mawulire mabi ate malungi. Mabi gatya nti mwana mulenzi ono ekizibu ekyamutuuseeko ng'agenza okunoonya ekigulira Magala eddiba teri muntu yenna eyandyagadde kimutuukeko. Ate amawulire amalala amalungi kwe kubeera nti yasobodde okubeera nga asimatuka ne mu ICU yavuddeyo. Akadde kano atandise okubeera nga agaba essuubi nti agenda kubeera nga atereera. Quick recovery Pius, naye nga twongera okubeera nga tusaba mwena abakola mu internet n'abantu abamu abeesembereza amasannyalaze namwe abakola amasannyalaze mwongere okubeera abeegendereza, kubanga obulamu bw'ekintu kikulu nnyo. Tukwagala oli mulamu osobole okukola leero n'enkya tukyabeetaaga. So mwana mulenzi oyo bw'atyo akola mu internet ya Savannah bwe yasobodde okubeera nga asimatuka embeera. Tukyandira tulabe ndowooza wanaabeerawo n'omukisa ogwogeramuko ne Pius mwennyini atonyumize embeera nga bwe yabadde oba kiki ekyasobodde okubeera nga kimutuukako, kubanga muganda we akakasizza nti ndowooza mu bbanga ttono nnyo agenda kubeera nga asobola okwogera newankubadde akadde kano akyali mu wiiki. So byebyo gwe yalabye akatambi ndowooza omutima gukukkakkanye.
banji mwobadde emitima gibewanise nga mulabya ddala omwana omuvubuka omuto ng'afa mulaba oli yakutte akatambi ng'abagamba bambi afa bambi wano ku office za omeme oba okitegera. So ekituufu kiri nti mwana mulenzi ono yasimatusa okubeera nga afa emagombe yasimbeyo kitooke gali amasannyalaze engeri gye gamukubyemu n'ebbanga ligamaze nga gamukuba ffena tubadde tukkiriza nti omwana ono yafudde naye mawulire malungi nti mulamu ne mu intensive care unit asobodde okubeera ng'ate oba oli awo avaayo n'essuubi eririwo nti anaatera okubaako byayogera atubuulire ekituufu kyennyini ekyasobodde okubeera nga kimutuukako. Good evening, sir. Good evening, how are you? I'm okay, how are you? I'm good. Am I talking to Pius? No, he's not the one. He's not the one. This is a brother. Yeah, it's a brother. Yeah, sorry about what happened to Pius. You're talking to Joel. Joel? Yeah. I'm a journalist from Vic Exclusive. I've got this number that it is Pius's number, and he's the one in the video that is trending now. Yeah, he's the one. Okay, this is his number, but currently he's sleeping. He's down on bed. He's down on bed? Yeah, because I hope you heard what happened to him. No, I just want you to tell us what really happened. Okay, let's hold a minute, sir. Uh-huh. I do. Hold on a minute. Yeah, just some few minutes. There is someone who can explain it better because he was there. He was with him since. So for me, I just came today to take care of him. Yeah, I'm the one that I tried looking for that person so that he can talk with him, but I think he has moved somewhere. He has moved somewhere. But but for me, I cannot tell everything because I think if Pius could be talking, it would be fine. How would you see if you tell us how is he doing now? Okay, when I came, I phoned him because I didn't know how the condition was, but currently there I see it's not that bad. It's not that bad. It's not that bad. Yeah, but cannot talk. Maybe you wait until you will begin to talk with phone. That's when you can talk with him. Okay. Now he can't speak. Can speak, but just a little. Okay. Not much. Cannot explain what has happened from point to point. I'm told he is right now. He's in the ICU. No, they have removed him from ICU. Okay. So there is hope that he can recover anytime. Yeah. Okay. That's okay. I'll tap on you later such that we get more update about him. Sorry about that, bro. All right. Agange nze wansalekejo omukutu oli ku Vic Exclusive nkwebaza okubeera nga otugoberera yona gy'osinzidde. Nyongera okugamba nti video gimpereka like, ogiwaka like oba ogiwadde omuliro okutambula etukeneko yena gwetanaba kubanga ate etuukako. Kankulekere ebigambo bino ebya muganda wa Pius byasobodde okubeera nga atugamba oba oli awo nsonga za luzungu tusinkane mu updates eziddako omwera.